Kitundu kya 3 mu 5 bannakyoto nange mbabuuzaako. Nze lubuto kyoto nange leero mbabuuzizaako. Ndi mu studio z'ekyoto, Dr. Kaddu namulengeddeko awo ng'ajja okusoma akatabo ng'ali mu kipale ekimpi bino bishooti, anti mugumanye gusajja gunene mpologoma tegwambala biwanvu, naye ndi wano ne Lawino leero nno we tujjidde mwana wattu naffe twafunye ebirungi Lugaba yatuwadde zadde. Lawino kwata obagambe. Kale Nalulungi anaaba ensonyi mu maaso n'azina amazina ng'akutte ku bibegaabega by'abaze nga nannyini nviiri z'ayambadde ali mu ntaana y'envunyu zikavula. Ekiro kimu omuzimu gw'omuzungu gwanyiiga ne gumusikako enviiri zaago, omutwe gwe ne gusigalirawo. Kalibulogo yaswala n'aswaluka, yakankana n'ayuuguuma ne yeerindigula ennume y'ekigo ng'omuzimu gw'omukazi omuzungu gutaamye bugo. This boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Kulwabannakyoto ky'okumanya mwenna nze Dr. Kebbi baligankoona balamaga mbaagaliza essekukkulu ejjudde emirembe n'essanyu naye temwerabira kwekooma bulwadde bwa COVID-19. Gondera amateeka g'omwaka gw'olimu okusobola okulaba omupya. Tusinkaneyo nga tuli balamu. Tusinkaneyo nga tuli balamu. Beera nga buterevu naawe twegattako beerengo yagaliza abantu bo maama taata. Bubaka. Anengira okubeera nga neebaza ku bantu sekinomu ate abagoberera akatabo kano n'okubeera nga bakanyumirwa. Munywanyi Salumpanise Frederico mu ggwanga lya Iraq we bali nnyo okubeera nga naawe ogoberera. Mwanyinaze Nakonde Olivia ali awo mu ggwanga lya Amerika we bali nnyo okubeera nga naawe ogoberera. Abali e Uganda munywanyi Kiwanuka mu Kiwanuka nawe bali nnyo okubeera nga ogoberera. Nammwe abantu abagezaako okubeera nga mugoberera omukyala n'abakyala Nansubuga Betty. Dawino jange otumire ku mukyala Nansubuga Betty atuddawo ne mutabani we bagoberera banyumirwa. Bannange mbatumiddeko nnyo. Nammwe abali eyo ebunaayira munywanyise kandi nkulengedde oli ku kacaayi weebale kugoberera. Ye n'abalala mwenna nange kambatumireko. Kale omaliriza. Kale nno bassebo ne bannyabo nange kambeere nga sigenda kutumira. Kale ekirungi bano batumidde. Kale katubeere nga tutandika akatabo kaffe. Abajjukira ekitonde kya 34 wenfundikiridde mbadde nnyinnyonnyola bwe nkujjukiza nga neeyongerayo emisinde gye bateginaddamu kutaba ne ntuuka mu kkoona ebbye ennyo ate ne mpeta mu mmotoka nga neekubidde ku ddyo mba ndyabula ne neekanga kabwege wetti eriganzikiddwa mu luguudo wakati ng'ekikolokolo kikombedde ddala wansi mu kisenge ky'olubibiro lw'oluguudo ku kkono ate ng'omusa guli eno ku ddyo nga gyendi gubuzeeko katono kunuuna ku mudde ebbali ng'eyo yeeyimiridde abasajja abakuta amayinja n'ebigo. Bwe nabakubamu ettaala ne bawanika emikono bannyimirize. Baakootakootera mu gaalumonde kubanga nze nayongeza muliro era n'emmotoka n'engiwunjula nebeegerera ddala we baali nga bamaliridde nga maliridde okumasaba
omukyala basooka ne beegemika n'okutuula ku lugumugumu nga bakyabiyita ebyamannyo weno naye bagenda okulaba nga ngenderera ddala okubayoola ne babuukawo ne bagwa eri n'empitawo. Nawulira ebikompola ku luguudo emabega wange naye nga nze nkutudde. Bwe namalako akalungu ne nserengeta mu kibira, nalengera mmotoka bbiri nga ziyimiridde. Emu yali etunudde gye nva n'endala gye ndaga. Nalowooza nti osanga kwaliko eyonoonese nga bandyetaaze obuyambi. Bwe ntyo kwe kusiba mmotoka ne nnyimirira naye nga sigizikiza. Mba nteekateeka okufuluma ng'enda endaba omutawaana oguliwo. Omusajja n'ava ku mmotoka ziri n'ajja we nnali. Yalinnya ekigere ku mmotoka era n'aweta ku mutwe ng'alina yalinnya ekigere ku mmotoka era n'aweta ku mutwe ng'alina ky'ayagala okuŋŋamba. Nassa endabirwamu nkiwulire, namuwummisa kikande n'atalantuka n'ensimbula. Nawereekezebwa amasasi agaakwasa akalabirwamu ak'ebweru akalaba emabega. Nalengera mmotoka eyali etunudde gendaga ng'esimbula. Natandika okutya nga ndaba engoberera kubanga emmotoka eyange teyali y'amaanyi ng'eyali ensimbyeko. Yajja ng'ensemberera okutuusa lwe yantuukirako ddala. Oluguudo lwali lufunda era ekyo ne kinnyamba abaali bangoberera obutampisa. Buli bwe baabanga bagezaako okumpisa nga neekuubira ku ludda gye bali, ate bwe baddanga gye nvudde nga nange nkola ntyo. Awo ne tugenda nga tuwoyaanira mu luguudo mu ngeri eyo ng'abali mu katemba, wabula nga ntya kimu bazigu kunkuba ssasi. Daaki twatuuka awatereevu mu kafo we nali mmanyi nti wabi nnyo kubanga ng'awo abaakola oluguudo baali batinzizzaawo ttaka ne wagulumira, ekiwonvu ne kisigala eyo wansi. N'abasagulira nga ninga abakkiriza bayitewo naye nga sikendeezezza ku mbiro kwe nali, era n'abaakatego ne bakagwamu. Bajjagawanye bampise, nagerera ddala nga namuzigaza emmotoka yaabwe ez'omu maaso ziri mu mbiriizi z'ezange ez'emabega, n'ensala mmotoka lumu nga ngisa gye bali ate ne njijjayo mangu. Dereeva yakolera ddala kye namusuubira okukola. Ndowooza bwe yalaba nga ngenda okutomera mu mbiriizi n'asala mmotoka lumu alime kuntomera. Mmotoka teyadda wabula yeesolosa. Bwesoloseeyo mu lukonko wansi gye bagisanga nga n'abagirimu be yagenda ng'ewandagaza buli lwe yeefuulanga ebasse bonna. Kaddo Kabenge muganda wange nange lubuto kyoto nyanguje Dokita waliwo lwa Kasooba akatabo n'enzija mujjeko omuzindaalo naye nange mpulira nga Dokita kyakola ngamba yongera ofumita emboozi Dokita Kebbi balige yankoona bwe babyogera Dokita bwe babyogera kale genda mu maaso omaliriza. Saasibamu okuyimirira nga ndika emmotoka olwagisimba mu luggya ne ntandika okugisiimuulako ettaka nga liringa
erinayogera. Mba ntubidde mu kusiimuula ne mpulira eddoboozi lya yiiya nga ŋŋamba nti, Saba wange! Leero munnange emmotoka onoogisiimuula kiro. Kikukiddeko nno naawe. bwe nasitula amaaso nga ndaba ayimiridde ku madaala antunuulira. Yayongera nti, Jangu bambi owummuleko, emmotoka n'enkyo naagisanga. nasuula wansi ekiwero kye nali nsiimuuza era yiiya nakkirira amadaala annoneko. Tuba tuyingira ne nzijukira ng'ebisumuluzo mbirese mu mmotoka. Nadduka n'enzirayo mbigoberere. Bwe nadda n'ambuuza nti, Nga gw'opepe obadde ky'otumedde omuntu? sikyajjukira kye namuddamu, wabula bwe twatuuka mu nju yafuba nnyo okuwummuza ebirowoozo byange nga nnyumiza obubooziboozi. Naye kaabula kata anneme okuzzaayo ewaabwe, anti ng'omubiri gwonna gonzijjudde ebisulo na buli we ntunula ntyawo. Enkeera akabenje ye yali emboozi wonna mu mbaale era kaaleeta ekikangabwa kinene nnyo. Omu ku bafu nali mmumanyi, bwe kityo okufa kwe ne kusaabulula essanyu n'okwekulisa bye nandibadde nabyo olw'okusumattuka abatemu. Ennaku bwe zaayitawo nga n'emirimu gyange gigenda bulungi, ebyakabenje ne bisebengerera mu birowoozo. Ekijja ate okundeetamu enkenyera bwe buntuntu obwagendanga bugwawo. Lumu nasula Kampala, naye bwe nakomawo n'ensanga awo okumpi n'eddirisa evvu, obutundutundu bwa sigala, n'enfa eringa omuntu we yamaze ebbanga ng'asiisidde. Ate ne wabaawo embwa ya mulirwana lwe yasula nga yeetala eboggola. Mulirwana amala ntegeeza enkeera nga bwe yali alabye abantu ekiro nga bakukunuka emmanju mu kakomera kange. Ne bwe gwatuuka ku kunteera akanyo kawulire mu mwenge bwe nali nywako, ne ngulekaawo ku mmeeza mu bbaala ne nfuluma nga naye bwe gwatuuka ku kunteera kanyo kawulire mu mwenge gwe nali nywako, ne ngulekaawo ku mmeeza mu bbaala ne nfuluma nga bantegeezezza nti waliwo omukyala ebwere yali anneetaaga, ate ne simusangayo, wabula ate ne mu bbaala ne siddayo, waddanga eyali owedda ntuuliridde n'anywa omwenge ogwo n'alwala kubula kufa, ne manya nga ndi muzige njiggibwa. Weewaawo ebyo byali byeraliikiriza naye nga tebitiisa nnyo era nga tebinsiguukulula mu mbaale, kubanga ng'ebyo mbega byalina okusisinkana okutebuka n'okugumira mu mirimu gye egya buli lunaku. Wabula ekijja
ekijja okunsimbula bye bigambo bya yiiya. Twasisinkana busisinkanye nga buli omu ali ku gage, n'aŋŋamba nti bannange lwaki okugwa ku kintu ekikulu kityo n'otambuulirako? ko nze nti kintu ki? Koya nti ekyokutomera emmotoka eri eyafiiramu abantu so nakulaba ng'opapa. omanyi nawulidde nga abapakasi bagamba mbu gwe wagitomera n'oleka ng'egudde n'odduka, nti era bannannyini bantu abaafiiramu balina abantu be baaguliridde okukuwoolerako eggwanga. konze owa ekyo nno kitalo. koye so nno gwe bambi oyinza okubiyita eby'olubalaato ng'olowooza nti nnimba. naye abo abasajja abapakasi tebassaako batera okufuna amawulire ameekusifu ate nga matuufu. nolwaki tewambuulirako? addi lwaki? konze nti ekyamazima motoka sigitomera nga gwe singa nagitomera eyange teyandyonoonese. koye nze bannange ebyo eby'emmotoka mbimanyi. bwe twayawukana ne ndowooza nnyo ku bigambo yiiya bye yali awulidde, era ne nsalawo okuva mu mbaale ng'akabi tekannaba kunsazaako nsingo, naye nga bwe ŋŋenda ne yiiya simuleka. omwami amaliridde babeere kabaani ku ndongo, kale tunaabalaba. twalabagana wayiseewo wiiki emu ne mutegeeza ekirowoozo kyange nga mmaze okusannyalaza akuuma akakwata ebigambo akaali mu ssaawa ye. omanye okuva ku luli lwe nasumulula essaawa eyo buli lwe nabanga ŋŋenda okwogera naye, bye ntya nti byakutuviiramu emitawaana ng'amala kukasannyalaza n'ebyuma byange ebyakolerwa ku kisinziiro ky'engatto. weewuunya obudde buno, obudde obwo omwami ono yawandiikira akatabo tekinologiya litannaba kwala nnyo, naye yakozesanga omutwe, kino kye bayita omutwe n'okulengera ebiribaawo mu maaso. tweyongereyo. yiiya yasiima era nakkiririzaawo ekirowoozo kyange. bwe tutyo ne tutandikirawo okuteekateeka eby'emmomba yaffe. munnange yatandika okukukusa n'okusomba musoolesoola obuntu bwe obutonotono obw'omugaso ng'abuleeta ewange. ennaku bwe zaagenda zikendeera ne ŋŋenda e Kampala ne nnonayo mmotoka yange entono eri ennene ey'omulimu ne ngirekayo. twayongera okukakkalabya emirimu gyaffe ng'obwedda, abalabe baleme kulaba kantu konna kabeesittaza nga batuliimisa. kabawalirize okuwunjukira mu kkubo ly'enteekateeka zaffe. olunaku olulagaanye lwalwedda ne lugguka, lwali lwakuna, era twakolera ddala emirimu gyaffe nga bulijjo okutuusa ku ssaawa ezinnyukirwako. obudde olwawungeera ne tusisinkana mu bbaala emu gye twali tulonze olw'ensonga eyo tutwalirize ku budde
kubanga twali bakusitula ng'abantu tebakyatambula nnyo. Nasaba ebyokunywa n'ebyokuliirako naye nga munnange apakuka bupakusi mpozi olw'olugendo okumusala. Olugendo okusala omuntu kwe kubeera ng'awulira ayagala agamba obudde bwonna tusimbula dde. Tuba tuteredde tulya tunywa yanansunyaako. Yali alabye abavubuka abakozi b'omukalya Sons Limited nga batudde beesudde mu bbaala. Nasooka kulowooza nti baali bazze kwesanyusa naye ŋŋenda okulaba nga batuulidde ddala lukukuza mbugo n'okusuuliza enzisoyiso we twali tutudde, era nga waliwo n'abaali batandise okubongootera ku ccupa zaabwe. Awo ne ntegeera nti baali bakuumaffe. Neebuuza eyali ababbidde ku lukwe lwaffe, naye ng'okumanya ekyo bwe kwali kutatuyamba kye twaliko, nakireka ne ntandika kutetenkanya ngeri gye tweseebulula ku bantu abo. Twali tuteekwa buteekwa kugendako olwo nga tetukyasobola kulagaalaganya oba okulimbiriza, yadde ng'olukwe abampembe baali baluguddemu, kubanga ng'okutta entegeka yonna mu kiseera ekyo kuba kubeereka mitawaana ku ginnaagyo. Okulagaalaganya kitegeeza kulaga lunaku naye nga tolutuukiriza. Nga bw'onaagamba omuntu enkya nzija n'otajja, enkya nzija mu Luganda kye tuyita okulagaalaganya. Obudde bwali butuyitako nga n'abantu bagenda bakeewa mu bbaala, ate nga n'abatukuumiridde tebaseguka. Bwe ntyo kwe kuyita omuvubuka bwe twasaagasaganga ne banne bajje batwegatteko emmeeza eggumire. Bwe bajja ne ntandika okusunda omwenge ogw'ejjinjirizi. Nalaba ekintu kyonna kitabye, ne ŋŋenda mu kayigo ne mpandiikira yiiya ku kipapula ebintu bye nali njagala akole. Bwe nakomawo ne mpisa wansi w'emmeeza ekipapula kye nali nzinze, akakomma era n'ebisumuluzo by'emmotoka ne mbimuwa. Yasituka n'agenda mu buyigo. Yavaayo ng'atandise okutunula obubi ennyo, era yamalawo akaseera katono n'addayo ng'alinga agenderera ddala okutanaka. Bambi bwe yavaayo teyadda ku mmeeza newankubadde ng'esweta ye yali ekyalengejjera ku ntebe kwe yali atudde, wabula yagenda butereevu n'akasawo ke mu ngalo n'ayimirira mu mulyango omunene ogufuluma nga yeesigamye omwango era yeewujjisa akatambaala. Namukoowooza ettamiiro akomewo, era n'aŋŋamba nti yali ajja kudda ng'amaze okufuuyibwako empewo. Yagenda ng'aseeseetuka mpola ku madaala
n'afuluma. Bwe nalaba ng'atandise okukola ekyo, ne nteeka ssente mu kyuma ne kiyimba n'embiibya ag'ekitamiivu. Bwe nakomawo ku mmeeza nga n'entuuyo nzisaza bibatu, ne nsumulula amacupa ag'oluvujjiriro era emu ne nginywako katono ne ngireka awo. Nagenda nga ngabira abantu amacupa g'omwenge mu ngeri y'ekitamiivu era n'eccupa emu ne njaasa. Weebale taata okoze omulimu okujaasa. Neeyambulamu ekkooti ne ngisuula ku ntebe awaali omuweereza, ne mubuuza obuyigo gye bwali, so nga nali mmanyiyo bulungi kubanga nali nnywereddeko mu bbaala eyo enfunda eziwerako. Yabundagirira n'ekkaze. Bwe nagenda nakomaawo kumpi n'enzira ne mutegeeza nga bwe nali sibulaba. Yalagira omukuumi eyali awo antwala abundage. Yantwala era bwe yamala okunzigulirawo akalyanga akamu yaleka nnyingira ng'addayo. Olwayingira ng'oluggi ndusiba nga nzijjamu ngatto nga ntuga bukoba bwazo nga mbuyisa mu bulago nga nzisuulira ku mabega. Ekyo olwaggwa nga nzikiza ettaala eyalimu nga nninnya ku kitebe kya buyonjo nga nsindika akamooli k'oku ddirisa nga kagguka nga nninnya ku lubugulizo lw'eddirisa nga neesitula nga mpisa amagulu mu kamooli nga neewaganya mpola mpola nga mpitamu n'ebinuubule nga nsimba ebigere nti ku kabebeno k'eddirisa ak'ebweru nga nkunukkiriza payipu ya buyonjo nga mpala bukirooko yogayoga ku ttaka. Nasiriikirira nga bwe magamaga mpuliriza oba ng'eriyo akakuba nga teri. Emmanju teyali ttaala wabula ebiriroliro ebyayitanga waggulu mu madirisa nga bye bimulisaayo. Bwe namala okumatirira ddala nti kiri mulaala, tewaali andabye ne ŋŋenda nga nsotya mpola nga bwe neerimba emabega w'emitindaga awali emmotoka. Nasanga yiiya atudde muli nga nsimbula. Twagenda bulungi okutuuka eka, mmotoka ne ngisimba mu kisasi era ne nsomba obuntu bwaffe bwe twali tutwala nga mbussaamu. Mbamaliriza era nga ŋŋenda okukima munnange mu nju tusitule ne mpulira nga mmotoka eyimirira okumpi n'omulyango gw'omu kakomera ogufuluma. Dokita sikyalina bigambo, nabivuddeko dda. Kansome katabo nange byampweddeko. Oluggi lwavuga ng'oluguddwa ate ne luggalwa. Nasojolimba ngende ndaba omuntu gwe baggyeemu kubanga nateebereza nti era baggyeemu muntu ate ki. Bwe natuuka ku kakomera ne nkawenneenya mpola nnyo ne ningisa. Nagenda okulaba ng'omuntu asitamye busukka kkubo, ddala ono gwe baali baggyeemu. Kino nali sikyetegekedde. Kale kati nali ngenda kukola ki? Nalowooza nti singa
twali tutikidde ddala mmotoka ne tugenda lumu bwe twava mu bbaala osanga bino tetwandibirabye. Naye kati okukirowooza kwali kukaabira mata gayiise anti nga bwayiise tebuyooleka. Bwe ntyo n'addayo mu nju. Munnange olwandaba n'amanya nga waliwo ekitabuse mu nteekateeka yaffe, kubanga yasituka n'ajja mangu wendi n'ambuuza kye mbadde. Saagala kumutiisa, bwe ntyo ne mmubuulira katono ku kye nali ndabye era nga mmugumyanga bwe twali tujja byonna okubivunnuka, so nga buteba nali sinnamufuna. Twatuula mu ntebe nga tusirise, buli omu alowooza bibye. Mu butotoba bw'ebirowoozo ebyanzigira mwe mwali n'ekyokuleka yiiye embaale mpaguze endume bw'omu. Okudduma kwe kudduka bambi alowoozezza okudduka agende. Obutotobe bye birowoozo ebingi. Naye ng'ekyo sikisobola, kubanga okusinziira ku bye nali nkuŋŋaanyizza ku bawala ababiri abaamusooka okukola mu kampuni eyo, nga nnyinza okuteebereza ekiyinza okumutuukako nga ŋŋenze, twali tujja kugenda ffembi oba tufa tufiire wamu, anti nga mpaawo magombegeza. Kino kyali kifuuse semusota guli mu ntamu. Namalirira okukozesa emmundu singa nnyigirizibwa ennyo, ne ndaba nga kantandika ekitonde ekiddako.